mukyala Nakibuuka omukazi omukulu atuuludde oba tokimanyi nti obuko gyebuli oba tokimanyi nti obuwangwa gyebuli wejjeeko erinnya Nakibuuka yonna abawandiga totubugumirako si yasoose okubeera n'omuwala ne bamuwasa famire gye ziri nga zifumbiza abasajja abakazi n'abasajja bawasizza nga basseeka bakyali mu mbeera zaabwe eza bulijjo nga abakyala n'abaami bakyali mu mbeera zaabwe eza bulijjo naye gwe omwana omu okyamuse nazaala okutera omuzindaalo oyimbye ku ppate y'abaana yeetinkudde ku ppate y'abaana can imagine ensi edda mabega tutandise okulaba nti nammwe abantu abakulu betwandirabiddeko mufuuse nonsense omanyi zaali ayagala nnyo basita ayagala nnyo abakabi ati Shakibu anoonya wabeerera owakabi mu ggwanga anoonya kuba wakabi kuba kimanyi bulungi bw'ataabe wakabi omukazi taliimu era kyekitawaanya Shakibu kyekyamutudde mu bikonde anoonya wa wabeerera champion babi kati si yasinga okwagala Kyagulanyi abantu basinga kati babi okwagala Kyagulanyi kubanga babi ali used ne Kyagulanyi babi kyansobya okubanga alina obujja kisinzira obujja bwe bujjidde ageza akwata ebbaawo mu nnyumba n'omukazi awaabube naye kati ne bw'aba amusanze wano ne bayimirira n'ebbaawa mukazi n'awa bbaawe haaga n'amupeekinga engalo n'amupeekinga ettama ekyo kiri okay abantu balina laavu waliwo wano omuwala Viola Nakitende yayimbye akayiwa akayita Kyagulanyi genda okanoonyeeko okalabe bamukwase Kyagulanyi kamukolo bulungi nnyo mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Nze lujja ewakojja Kitonsa banyabo ne bassebo abatulaba mbebaza okubanga mugoberera video zaffe ez'enjawulo. Buli wendabika ne kojja Kitonsa nabagamba tuba twogera ku nsonga z'abaagalana ababadde mu bufumbo ebbanga eddene abeegezezzaamu mu bufumbo ebbanga ettono abalowooza nti bali mu bufumbo naye nga tebali mu bufumbo abeeyagalamuko obweyagazi tujja ne tubyogerako n'ababusuubira obbugenda n'ababusuubira omanyi abantu abasinga obungi bagamba nti eriyo olugero olugamba nti atagizinisa tamanya bweruma naye omuntu asobola okubeera eyo n'atandika okugamba nze neewuunya omuntu n'obeera mu bufumbo omusajja nakola akantu katono kati n'ovaayo tonnagendayo kumanya kikibeera naawe gendayo olabe oba onoosigalayo omanyi nti waliyo n'abatalina ssuubi nga ye agamba ku myaka gye talifumbirwa be basinga obungi eri olinaga nti nze kati namala njagala musajja kunsanyusaamu agende abo nabo bangi eri onaga nti nze kulaavu kwesiva onkyawa ku ssaawa 6 nga ku 9 ssaawa 9 aba n'omulala naye obufumbo we bwandibadde naye aba mwezi taba mwezi ng'omugjawo omulala mu budde obutono ennyo oli munnange okugaba Katonda yagabisa gwatwala gwatalina budde ye Katonda kugaba yateesaayo yakuwa n'otambulira awo weebale nnyo okuleka ng'oli yeeyita eyaddiba ennaku zino bayita bannamadibo abalina omudibo naye munnange n'abakazi gye bali ate nno kankube abantu abasinga okuba n'ekidibo abakazi boolaba nti balina kiraasi nga yaddiba abakazi balina kiraasi baadiba omukazi adiba mukazi adibira ddala kiki ekibirako omukazi odiba ebisooka kya byonna discipline empisa nga toyina omukazi adiba ekyokubiri enjogera oyogera bubi oyogera otya weemanyi oluusi nosina engeri gy'oyogeramu gy'osabuka oyogera otya karaktaazi z'ombantu zisobola okudibya abantu ekyokubiri okukola essente nnyingi nga tonnafumbira omukazi sene ne zikusookayo nga tonnayingira bufumbo sobola onoonya omusajja n'akubula anti ffe abasajja twagala nnyo okufuga omusajja alina fuga yes ne kati ow'essente ogenda mufuga oti tosobola kati ebyo nabyo bidibya infact abasajja si be bawasa bawasiza ddala era tubalaba ku app nga bawasiza ddala naye nze abasajja nabagamba ne baba mukazi nga wa ssente yakuwasiza towaayo omutima waayo mubiri omusajja abasajja towaayo mibiri si mutima si mutima ate omukazi
omukazi andi baba kasosa ba controlling omukazi gwakwanye ku saa 7 asomeza message bbiri ng'omuwana simu yagikyusizza dde atandise dde oteeka collab obutima ateeka collab nasako n'obutima ku saa 6 omukazi agenda okumala mu ssaawa 4 mulava agenda ogibalamu essaawa 4 ng'amaze okutuma amannya gonna ag'olusuutirizo just muwaana ye bakazi bakuwaanibwa kana bina abasajja bya complaining nga omukazi wange talina omukazi mukwateko muto omugende nti wansibidde akaviire taapu wansi efuluma yokka kitegeeza omusajja agamba nti omukazi kino takiri ng'obulamu waana mukazi katonda tabangako musiru kutonda mukazi nga talina nga takimanyi ekifo kyamuteereddeko kinywa gwekyo kyako katonda n'abeera omusiru otuuka ku ekyo ekireetera abakazi okubulwa handling omukutu otya omunyonyodde ki akutegedde atya omufunye otya omufiiriza otya engeri omukazi gyakuwaamu amazzi eriyo omukazi yagaa nti kale mpulira musajja wange mwagala kyokka just yakola nsobi by accidentally ebaali bali ne bbaawe namuga kijja kutya okuba nga sikuwa amazzi nga n'abasajja nga bali mukazi we era musajja yavaawo ng'akubye omukazi empi kijja kutya okuba nga sikuwa amazzi kyokka ng'ekyamazima n'omuntu gwe saagala gajja mukazi n'abuuza nti olinayo mulala gw'owaawe omusajja yabuuza olinayo mulala gw'owaawe bakazi beeroopa enkya n'eggulu so tulina kojja Kitonsa Banyabo ne bassebo awangaalira wano ku Kitonsa Habo Group branch ye Makindye Golden Plaza neye Mmengo naye nabaga nti kati mukozese nnyo Makindye kubanga Mmengo tulinayo mashini zaffe ze tumanyi zitumandiya mu mashini ezo abalinako obuzibu naavu ze zikusumbuwa olina okubwa stroke pressure ye eri waggulu nnyo teetaaga okubaasa kukozesa biri ebyuma abo bwe basigaleyo kati abeetaaga eddagala abaana bange ab'obulenzi abaka Vigamin Plus abaka Brosco akwongera ku size abaana ab'obuwala aka Nacho V Girl ak'amazzi abo mmwe mujjewa kojja tubadde tuludde olabagana tubadde tuludde okulabagana ebizibu bibaddewaawo era tukyali mu bizibu naye tusabe Allah ajja kutugumya Katonda alina tutugumya bugumya ate ne maama n'amumuza mirembe maama yafa kibwatukira enfe yakibwatukira eyo bagamba nti Allah tagera kibi nga tatutte wuwo era wekiri ekyo ate ekyokolala kojja nga tonnafiirwa muntu wo akuli kumpi tomanya bulungi obeera nze abantu mbagamba nti omuntu nga kyekiri kyolugero lwenkugeredde olusoose wali nensi ngenda okudda kugerantanyo ne mbagamba nti nga tekikutte ku ggwe kiba kijja kuggwa mangu naye bwe kikwata ku mulala yalina ekifaananyi kyakirabiramu buli muntu yenna amanyi nti olina maama wo obadde olinamu essuubi maama mwemambi batukola batubeera ku mutima nze natuuka ne nga nze njagala nsooke maama wange okufa nga kyowulira kyempulira oba osinzira ku ki kale kulaavu gye nnina ku maama wange mpulira bwandekawo kijja kunno kati atubanze ngamba yo baate asobola okugumamu nze nga ngenze naye nze mpulira ngamba sisobola kuguma kyokka ate naye womubuuza agamba ayagala nziike ku mwana wange njagala omwana wange anziikeko kyekifaananyi buli omu kyalina ku muntu we ddala ng'akuli ku mutima wano omwagala nnyo era lujja nze nyongera okugumya nga bwe kyali kibwatukira abasinga obungi tetwamanya naye nsaba ku lunaku olwo singa 14 tugenda kubeerayo ffenna dwe ya 40 eyo nno ye paate lujja gyagenda osembayo okukolera maama we yokka gyennyina era buli muntu yenna ayagala lujja mukwano gwa lujja eyo time olina okumulaga nti ddala muli ba mukwano baddala tumubeererewo agende akole omukolo gwa maama we ogusembayo kubanga bino ebisigadde byo si katala edduwa ezisigadde si katala eno yo katala so kyenva mbasaba mubeerewo n'abasobodde sobola okunkubirako kanamba kange ak'essimu awo ne twogera details naye nga tuli jezaawo ennaku z'omwezi 14 omwezi nti toba ow'ebukojja bwange nti nanga obukojja bwange okikakasa bw'olijjeza nze ndi wali kamwe okikakasa
kojja tosukka era tutugende ojja genda okulaba ng'abeekamuli beegasse n'abejjeza which is okay nga tumanyagana ng'obulamu bugenda mu maaso era kakati bingi bibaddewo mu saidi yaffe ey'omukwano nga bwe tujja tunia abantu abatambulira mu kamera twasooka ne Desire Luzindaawo ku myaka gye ne Leviksoni nedda mukwano kojja tugende mpola tulabanga ku birth certificate ya Desire Luzinda ngambye ku myaka gye egyo emitono oba emingi n'egya Leviksoni bakuba ebirayiro ne babeera kati nti mwami na mukyala era tubaagaliza birungi byere tujja bibaagaliza naye ate tetugaana kuba wabula bibi binaabamu kubanga ffe ng'abawangaalidde mu mbeera eno y'okutettabaganya abafumbo abaagalana tulina ebintu bye tulaba nga byo alla ne bw'aba abigeze ng'afoosinze bifoosingi. Njagala twogere ku ky'emyaka nga tuyingizaamu ekya Dr. Bosa naye yakola emikolo gye abantu ate ne batandika okuvumirira emyaka gya Dr. Bosa ku mukyalo Mumbejja gwe yafuna ye nno ku basajja tekirina nnyo buzibu lwaki ate naye baali bamulumba anti kyenkugambye nti olaba waliwo ebintu ebibeera bikyukanakyukana bwe tutamba nti ku balansinga myaka oba oliawo naye yandibadde atwala maama Nakawunde naye ne tugamba nti ye Bosa engeri gy'ali musajja omusajja wa ddembe okufuna omuntu yenna amugyamu amusanyusizza nakugamba nti ffe abasajja gye tukoma okukula ate twagala nnyo okudda wansi kyokka ate omukyala naye bw'ajja akoma okukula ayagala nnyo okudda wansi naye ffenna tuba tukola nsobi kiba kirungi n'okwata omuntu nga muli ku same peesi y'emu kati ne Dr. Bosa naye tujja muyozaayoza bwe obufumbo bwe sijja bukomplaininga kuba ye musajja naye baddanga mu kugamba mbu ye yali baddayaniriza abaana mbu yali badde nga mu kidaala yayaniriza abaana ng'atudde mu ntebe ya taata abaana bawasa abaabwe ne taata waabwe awasa owuwe naye bantu kubanga Dr. Bosa bwe banga abaana tebannawasa nga ye obudde abulina obuwasa lwaki teyeewasiza abalina obuwasa kyeva saagala muvumirye na mukazi aliwa omukazi nkugambye ye ate singa Dr. Bosa yakyangwira n'ategula Desire ate awo kyandibadde kijjajja so Dr. Bosa yakola bubi teyankola bubi yaawo waali si wabi nnyo ku musajja lwaki baba kyatubaga mufumbirwe ng'obudde bukyali kati ate neebaza ono omuwala mukyala wa Dr. Bosa yasalawo amangu abakazi gye bali bangi babeera awo ne bakeerewa naye ye nja kumwebaza okusalawo amangu buli mukazi yenna fumbirwa ng'omusajja yakyakweguya waliyo akaseera nga omukyala yeyeeguya kati Desire Leviksoni ebintu yayagala ku Desire birala bulamu amutambulizaako bulamu bwelinda butereere jatuuka emabega jakulaba nti nze nsaba divorce saagala kubibeeramu ebyo but divorcing mbikooye ensi kati abakazi abakuzeemuko bo tubalekeraninga bakulu bannaabwe gye bali omukazi eyagayala okufumbirwa nga budde bukyali eriyo n'abasajja abatamanyi budde bwawe butuufu bwakuwasizaamu mwe mwesanga eyo tukivuddeko tugende ku bufumbo obuto wa Baby Gloria nabo bubadde waawo abo maama waabwe ave mu nsonga zabe bajja kweyagala abugumye nnyo nze sirabanga mukazi mukulu atawulirangako nti nno n'obukoje buli namulaba mu kifaananyi nga yayagala okudda sayidi eriko mutabani we ne tunuulira akakiriipu kali ne ŋŋamba nti Uganda eneeragawa omukazi omukulu ono nakibuuka ekimutuzza ku sayidi eriko mutabani we ayagala waaliwaawo omukyala yajja bambi ndowooza nga ye ebyobuwangwa abimanyiimukko ajja ayimire ku sayidi eri omutabani omukazi yapapala nayimire ku sayidi y'omutabani bafuna ekifaananyi alemesezza n'omutabani okumanya butya bw'alina okwagala muwala we ate mulembe gwa .com oyaawa ani yakugamba nti nno ogenda kukeera ku makya ebika bya Buganda biveewo ekyo oli ne bwali baakomba ku paasi tekirivaawo ebintu bibiri bye mutagenda kujjawo ebika by'Obuganda n'obulombolombo bwabyo tebigenda kuvaawo mu ebyo bw'obisobya mwe muva obusobe bwe tuwulira ojja kugenda okukyanga oyo maama mbukadde akankana myaka mitono giti akankanya godde otya ku mutabani wo eyebaka ku muwala wo ate naawe n'omwekukuutirizaako n'omusiiga essaabira baali tebannaba
Mubadde ki? Jukira omwana ono bali balinze Bino biveemu. bagende mu byekyo. Bino biveemu. N'abasumba abagatta ne baga nti munywerere mu mpeta bazisula ne baziyita obuuma. Bino bye nkugamba tutereeza environment, tutereeza buwangwa na nnono, eggwanga lyaffe ligende mu maaso. Kojja obuko bukyaliyo. Buyitirivu. Lwaki abantu tebabutya kati? Era bwe bubatta. Nosanga nga maama wa myaka nkaaga yeefukira mu ngoyi. Nalwala ekirwadde simanyi gye kyava. Bangamba nti ndowooza gundi zange zaalwala. Omusolo gumuyitamu. Buko. Yensonga lwaki abantu balwala ku myaka ebyoebirwadde ebyo by'otategeera n'atandika okusannyalala, n'atandika okufuna ebifu ku maaso, n'atandika okuyitamu ssusu. Mulowooza nti obuko tebukyaliyo, obuko gye buli. Omuvubuka akola yeegatta ne muwalawo, osemberera naye waaki n'omusiiga essaabiro. Singa abatanneegatta naye buba buko. Asita babeera nga bakyayogerezeganya. Buba buko. Oli mukoddomiwo. Otandike n'omuwaana. Bajjeeka bwagoli ataliwo nze mmufumbira. Nze mmujjulira. Gw'okimanyi bulungi nnyo nti nno maama nazaalawo totula naye ku lujjuliro ne mulya mu buwangwa obutuufu. Okikakasa. Emmere ey'ekigundi gye tuliddeko maama gy'aliddeko nga omuvubuka tannajja mbutongole tagiryako agoma we mukirano. Ate oba ne bw'okimanya nti yali yeebakadda ne muwalawo nga tomanyi ng'abadde alya ku mmere gye mulyako. Waliwo akalombolombo akakolebwa amawumukirano okuva mu nnyumba. Byolaba mukola amawumukirano ne muzaala omwana ne yeefuula ekirala. Mawumukirano ate omwana gwe mazaalira mawumukirano musuubira muto mujjamu ebirungi. Lujja embeera ne bw'eneebeera etya eddiini zonna zizze olabeka eddiini ekujja mu kikaakyo. Era nze nagamba ndi musajja musiraamu naye seeka yenna aliddamu okudongwa nti muganda uzaalamu muzaale ndi mwambalira. Olwo aba aggyewo obuwangwa. Aba abugyeewo. Bagenda ne basomasoma ebintu ebitategeerekeka ne bagenda eyo. Abasajja abo balaba eddiini gyetandikira mbawalabu. Osobola otambula enju obuwumbi akakadde kalamba nga tonnasanga mu nju ya muwalabu ngerimu abafumba bakazi babiri. Kola okunoonyereza. Wanaafunamu ssente eddiini gwebuulira wasa owookubiri. N'akola obubegabega nze Sheeka Gundi. Bangambye mpasa owookubiri. Nze Abudala abakazi owookubiri. Ggwe. Kuba ebuwalabu obujja gye buli babukwatibwa ne ku baana baffe ne babawa ebigoye ebinene. Kati mwe mulowooza mutya nti wano bano abaddugavu b'ebbumba eryabwe lyanjawulo obujja tebuliiwo. Ng'ebuwalabu gye buli. Olwokuba mukozeekoze obusente muvuga emmotoka ezitali mannya gammwe. Haji swahaba wese omukazi owookubiri bagenda kubaloga. Bagenda kubatema ekiro. Mugenda kugwa mbinaabiro mmwe tubaziike nga mukayita akajanja. Kati Haji ananyumirwa atya ssente ze? Kyogamba bw'olabira mukazi akiyene esooka nerabika bulungi ng'ekogumiikiriza nga tozirina. Nayo gye ziteekemu. Saagala mukakanyalenga nnyo ku ddiini ng'eddiini gy'eva ebintu mmwe bye mukuliriza. Nosanga seeka nvire ku kituuti. Omusajja yenna alina omukazi omu oyo musiru. Atya. Nga tatuukiriza tteeka. Ate nga n'obusiraamu Bayibuli Ekulaani eyo gye muyita ebbali ekugamba nti gy'okoma okuwasa abakazi abangi kabuliyo ng'eringiza. Kuraani. Kati ate gwe Seeko gy'ogambye ti ate atabalina musiru ani yabatuma okutta abasiraamu. Gw'ogambye ti omusajja ng'olina omukazi omu oli musiru baseeka ani yabatuma okutta abasiraamu. Obange Ekulaani etugamba nti wasa abakazi bana naye gy'okoma okuwasa abakazi ne kabuliyo esembera. Kitegeeza abasiraamu waliwo abafiidinga okutta abasiraamu bannaabwe. Kati Haji akola atya? Beera n'omukazi one akiyo. Omusajja mala kuyebaayeba akiyeyebeeyebe. Obusiraamu buli bwatunula nnyo nti okugenda okuleeta sesitawo mu nnyumba akujjanjabire mukyalawo leeta aki ey'okubiri.
ng'oli awo kakasa nti ayebyeyebye naye omukazi omutima gukyali wamu amazzi gakyamuli ku mugongo ekisambi kikyasagala obusimu bukyayimiridde omuzzaako lwaki taakuloge ahajja tebabayigiriza etteeka tebaloga nedda ssebo kyogamba gwe buli kyosoma mu kutuba kyossa mu nkola kati kitegeeza nabo kutuba naye esobola okujja ng'egenda kusomesa ku musajja kufuna bakazi babiri naye alemu okitegeera n'akitegedde agumiikirize lwa mbeera nti seeka bw'atyo omuliro alina mungi n'ebbugumu nange nja mukkakkanya nigoloza agenda kukkakkanya atya agenda kuterawo nga buli kadde oli obulwa amaanyi agagenda eri ffe tufuula abakazi baffe okubeera basirifu fenga baseeka kati gwe mukyala nakibuuka omukazi omukulu atuuludde oba tokimanyi nti obuko gyebuli oba tokimanyi nti obuwangwa gyebuli wejjeeko erinnya nakibuuka yonna abawandiga totubugumirako si yasoose okubeera n'omuwala ne bamuwasa famire gye ziri nga zifumbiza abasajja abakazi n'abasajja bawasizza nga baseeka bakyali mu mbeera zaabwe eza bulijjo nga abakyala n'abaami bakyali mu mbeera zaabwe eza bulijjo naye gwe omwana omu okyamuse nazaala okutera omuzindaalo oyimbye ku ppate y'abaana yeetinkudde ku ppate y'abaana can imagine ensi edda mabega tutandise okulaba nti nammwe abantu abakulu betwandirabiddeko mufuuse nonsense olwona kino kye bagamba nti mu kwanjula maama asigala mu nju kwetokimanyi nendo zekyo kikyuseemu buli wamu lwaki maama abaawo mu kidaala ekyawa gwoli ng'omwana we maama abeera mu ddirisa gyalabira ebigenda mu maaso wano mu kidaala balaga taata kyekitwaza omuko mu nnyumba bamuzaala maama gyamulabirako nakyo mukijjeewo yes mu kuyingira mu nnyumba omuka bagenza ku maama ne maama alengere yes yuuyo omuko tebeetomeranga naye ndowooza abantu bino bye bakolaakola ku mikolo ebitali bituufu anti emikolo gyayonooneka gyagendamu akatijjo gyagenda kati abasajja tebakyeteeka nga bawasa vibe ina vibe ki na vibe ki mikwano ki egirina vibe gy'onaaleeta n'aboogezi nabo twasigaza babale vibe abaogezi tulina ba vibe balinnyisa vibe ayogerera omukolo nga gwa vibe kyova olaba obufumbo tebukyanywera kwembulira obufumbo nkumenyera obufumbo tebuliiwo nga bwalina vibe nga kusitula mpalana naye tuddeyo tunyweze ennono obuwangwa ebyo tebigenda kuvaawo tulabye n'okulaba nti kati vibe ebalinnya ne mwanjulira ne mu mikwano gyammwe omukisa guva mu kasolya kanju bino ebyokutwala omukolo gye gunyumira gye gunalabikira obulungi byonna tumala budde butewa bufumbo gubeere ewaka nga weewali kuva mu nju oba nsiisira omwana omuwala afuna mu kasolya kawaka ke kalimu emikisa egimutembeeta gy'alaga naye mujja ne mukyamuka ewaffe si walungi tukolere wanneyo mu garden mu ini ne muteekawo omukolo ne guggwa nyentaba luganda ebeera mu ini obirekedde lujja ojja kuleetera abantu okusazaamu lisiiti za muzisazeemu paka nga tuzze ku nnono musooke mwebuuze buli kintu kyakyuka nze nabinga obye bridal shower otuukayo ne bikusobera obasanga baatamidde dda mu bridal shower obasanga baatamidde kozi bridal shower yene esookawo okwegeza mu ngoye eyo simeyo bagiyita neffe bridal shower gye tubeeramu tugenda kubuulirira mwana wa buwala kumuteekateeka na kumusibirira ntaana naye osanga baatamidde dda gyeziri batuyita era natuuka ne nga nze sijja kuddamu osanga omugole yatamidde nga tamanyi na bigenda mu maaso baagala kintu kimu babuulira bwe basa so nga ate ebyo bijja luvannyuma teri gwe bakibuulira gwaluma gwe obulumi n'essanyu ly'owulira ng'oteekawo ekyo eyo moment bo baagala bali basenga simanyi yingira simanyi n'okola ffe tubateekateeka bintu birala ebyokusika teri gwe bakibuulira nitubasanga batamidde nyingira ntya baagala yensonga lwaki balina bakojja kitonsa nti abazizzaayo eri ku buwangwa baga nti abowa baagala biri vibe mukolo onyenye otya ekiwato ogaba otya ebyalo ebyo nga batandika kyekyokojja olwo oba wakabi nkulaba
negwegeza omuzze ku nnono jangu oli serious omukyala alina okuba n'enkumbi 7 zikola ddi ebyo tebaagala biwulira. kakati tutandikidde mabegako bannyabo ne bassebo olw'ensonga ntubadde tetusinkana kojja Kitonsa ate bingi bibaddewo mu sayidi ey'obufumbo. kakati tugende ku biriwo kati ebiri current tuba tuli awo ku weekend nga abaagalana ababiri Zari ne Shakibu beetabye mu bikonde eriri Kimani omwami w'omuntu ne bamukubirayo omwami bamukubidde mu bikonde nga ne mukyala we alaba kojja ebyembi bisesa ebyembi bisekero ebyembi bisekero naye omanyi Zari ayagala nnyo basita ayagala nnyo abakabi ati Shakibu anoonya wabeerera owakabi mu ggwanga anoonya kuba wakabi kuba kimanyi bulungi bw'ataabe wakabi omukazi taliimu era kyekitawaanya Shakibu kyekyamutudde mu bikonde anoonya wawabeerera champion kyokka ekyennaku ye bw'ajja aba amanyi agenda kulwana tabuliifinga nabo agenda lwana nabo nti njagala kubeera champion kyekigenda okku ye wali alwanirira mumulabanga Shakibu ali mu entertainment naye akuuma maka kati addaawo n'agamba nti omukyala wange bwengattamu ba ex be bonna baali b'amaanyi kati nze muyabayaba aliwo muli n'atandika okwebuuza nga yeebase anjagaza ki kikyennyine kyekyenjawulo nga Shakibu waabwe naga kati nnwanye ntya kwekyo kyanjagalako nga tteka ekyamaanyi naga kankoleyo fight nnwane kati ate bw'agenda okukola fight tayogera nabo opponenti be nti Likimani tugenda lwana naye nyina okuwangula singa aba ayogedde ne opponenti be ate oba oli awo era ayogera nabo nejjukira nabali beegomba omukazi ne Likimani ndejjuka ne Gulunedi era ayagala kuyingirawo naye akoze awo obunyama alwanyemu yenno ne bamukuba era bwe bamukuba eno obubonero ne bamusala kati otakyasobola ssembera wali Zari Gulunedi oyo omukube wajjo Gulunedi bamukuba oyo omukube wajjo takyasobola ssembera eno yonna era kyamuleetera n'okukka ne bana abakazi yali abojjerera mu kaabala batali Bazari nabo ne basala amaanyi kyogamba omusajja bamukuba mu ringi eyeeri oba omaze onnafuwa eri omukazi gwanye kitegeeza okukuba ebikonde 8 n'okkirira ettaka nga tokonyeeyo n'ekimu n'otadda nga mukazi waalaba oba onafuye nnyo ekyo kyokka kisobola omutwala mu kusala ku sekisi w'ebitundu 4 ku 100 nga buli lwagenda okwegatta ajjukira kiri naye naswadde bankubye ate ye Zari nze namulaba yatunula Likimani n'amukenekana nga akasajja kakubibwe kati kakuba kati Zari n'agatta nti omulenzi ono twegatta luutu mmeka nga yabirabiraawo andi babakazi naawe tobamanyi bali balwana yalaba birala agamba katobanga Shakibu akola ennya oli amukubye ali mu 6 kyangu nnyo okuva mu fight Likimani n'afuna ennyonyi yagenze ku nnyonyi ani gundi sponsor Likimani yennyini nedda tasobola biri ebikondoza yawangudde ssente zimutwala ebweru obumulamu tabirina baba yagenze ku mulamu yagenze ne mukazi we yagenze yekka ekyekyo ne Zari waali wagenda kuyita ennaku ntono naye alinnye kojja tutandika gatta mapeesa anti bino mbikubuuliro toyise kumanya kituufu nze ng'omusajja omukadde w'ekkanisa oba ku kitundu alabye abaagalana ekyo kyokka kyawewudde Shakibu era mulinde mu mwezi nga gumu wiiki 2 muligamba kojja oyogera oyo gundi ajja kupositinga tabani wammwe mubaddiza kuba yakyegezaamu dda okumutuddiza laba bwajja akola ensobi n'akola ebimunafuya kati Shakibu bakole limaaki anti ne banaakola limaaki tagenda kukuba Likimani yamuyizaawo omukuba kati buli lwana ayagala okuddamu okulwana bagenda kuba bukkakkanya madaala wero Likimani ali ku hit yagirina ye champion ate be bantu Zari bayagala Zari tayagalangako muntu ng'odda mabega Diamond lwe yeesiriwaza bw'ati yalinnya Diamond okuddamu n'okulaba ku baana amaze kukomawo ku piiki
29 Mandela yali yeewunzizza nga gundi amuyiseeko ono omulenzi yaani Harmonize ng'amukubye amubiitinze era netandika okulaba nga Zari atandise okukyalako ku Konde Boy ngeno mu Wasafi ajja naye ne Konde Boy n'akyalayo ono n'amanya ng'oli yaliko ye Zari abaako gwagenda naye oba toliiko ng'abakuta era wano mu Shakibu yawummuliramu nti yali avudde eri talaba waagirina Bannayuganda bonna bazze ebyabufuzi abakabi mu Uganda bagenze ebyabufuzi naye akanjira mpummulirako wano ku Smart Wire naye nga mu time yonna Zari tabeerangako mabega abeera ku peak ye abeera wa Semba abalabe bagoberera kati kino Shakibu nkwegayiridde obadde okuumya omukazi ng'akulabanga wooli nti wepositioninze bulungi naye okunoonya wooyimirira obeere wakabi kikuleetedde ate okusuula kati Shakibu akole ki talina kyakkola kati agonde bugonzi kumunyigiramuko kumukwatiramu kafansoni naye nga biri ebyabadde agira ati essaawa yonna buzibu ki Shakibu bwayolekedde oluvannyuma lw'okuwangulwa kumusuulawo ate buzibu ki obula kumuggyako mukono kubanga si yakyawa ye gwe balina okukyawa naye ebyamaka bijja biti eri mu fight anti gekyo anti kati kankuwe bano yiga omuntu mukyalawo tobeerakawo ne mukyalawo nga mukyalawo abuguma nnyo olaba omuntu nga mupya n'amubugumiramu omukyala osobola ne mukyalawo n'omuyiga era abasajja abakuumira bakyala baabwe bali nga tebabaliise bantu aba amaze osoma mukyala we abuguma nnyo akyamuukirira webale nnyo mukyala wange akyamuka olaba omuntu bwati n'akyamuka naye mukyala kamukuumira eri Okitegedde so kati ebyo byonna abasajja tubimanyi kati ne Shakibu mukyala wakimanyi nti wano ekikyasumbuye gundi Zari okuta Shakibu tannafunamu awanika bulungi ebbango wano omuntu gwe tulina eyawanika obulungi ebbango nga jjo gye liri likutte bali bati n'oweewuwe ye Bobi Wine Bobi bali bati n'oweewuwe emyaka bali mu 20 namusobyo bali bati n'oweewuwe Okitegedde lwakuba oweewuwe naye alinako eyakozeeyo ku kivulu kya Daxi kabadde kati bano banzijja kubuuza Bobi Wine ng'oli mukazi ng'adda ku ssimu ye yoyo bw'ojja ng'oli musajja ng'akusimayiringirako kyekyo kyennyini yoyo first gundi ledi bw'alina okukola alina okuleka abalonzi alina okuleka abantu omukulu bwe bakulembera awulirize ebirowoozo byabwe kubanga akimanyi bulungi nti obanga yamufuna n'amukuuma ng'akyali dangerous kamwoki analema mukuma kati nga pulezidenti naye ndowooza essaawa eno tewabeera abo mbeera yonna tewakyali kisobola kukyuka kati omuntu omugumu mu bufumbo bwe bamuyita Babi kubanga kati omuntu yenna atya okukola ensobi mu ebyo bamuyita Bobi ebyo byokutambulako ebbali kati anti basobola omuseetinga kati essaawa eno kawala ng'amanyi bali mulaavu kumbe kali mulayisi kanoonya masannyalaze kanoonya kumusaanyaawo naye omwana yakiisiza engalo za Bobi ng'azirika ati kivaako ki mu maaso ga Babi ebyo Babi abisuubira kyogamba Babi kati si yasinga okwagala Kyagulanyi abantu basinga kati Babi okwagala Kyagulanyi kubanga Babi ali used ne Kyagulanyi omukazi wano ava eri akiisinga ebba waamu n'emikono engalo kyekyo kiisi y'omukazi wawaka eryegi mumwa na mumwa ettama ekyenyi engalo ebyo by'abantu beetoolodde musajjawo era tetugibalanga kiisi ebeera pek yapekinze engalo ziwaati kiryoke lwaki Babi teyamusimayiringiddeko lwaki bwe kiba kiryoke tebakiisinze Babi Bobi teyasimayirinze yabadde aseka nnyo kyekyo ezo ensonga za Bobi Wine yalina zeyandolinga si Babi oyo ye mukyalo omutuufu oyo yanaabeera gundi afasiredi ekyo kikolwa kikya butiitizi kikolwa kyakulaga nti buli ekijja kyonna abalonzi baffe tulinawo
babbi kyansobya okuba nga alina obujja kisinzira obujja bwe bujjidde ageza akwata ebbaawo yo mu nnyumba n'omukazi awaabube naye kati ne bw'aba amusanze wano ne bayimirira n'ebbaawa omukazi n'awa bbaawo ehaaga n'amupeekinga engalo n'amupeekinga ettama ekyo ekisinamu kiri okay so ensonga wezito wezitambula obanga omuntu alengera ekipande kya Bobi Wine n'akipeekinga gweoza bwamusisinkana ayinza obutayagala mupeekinga lujjagwe haga bazikwata ne bazisabanga abasakinyweza n'omukubako n'akama mu kutu pulezidenti addako abantu balina laavu waliwo wano omuwala Viola Nakitende yayimbye akayimbye bakayita Kyagulanyi genda okanoonyeeko okalabi bamukwase Kyagulanyi ka mukolo bulungi nnyo era kano akayimba abawasa naddala ng'owasa ng'oli wankyukakyuka n'otatwala muyimbi oyo ku mukolo gwo tegujjanga kugwa. Viola Nakitende okuva mu M Management ali mu M Management etegeka migundi shows naye ali mu ki ali mu KVN Music KVN Music yes ye ya Viola Nakitende erina partnership ne M Management ayiko ja management ziri awo mpitirivu ate ero webuza aliwa naye zonna zitambuza emyaka 5 kati nga wali naye munayo muyimbi mumukuumi bulungi nnyo abantu bali tebakisuubira omanyi abayimbi wakolanga nabo abamu nga bakutolokako bakuyita mu ngalo naye Viola Nakitende baddukanga nti yagiranga mbwati n'agira ati ne babamubuulira kino ne bababuulira kino kati bwofuna ng'omuyimbi n'omukuuma emyaka egi 3 oba olina okukola wa anniversary olina celebrating si kyangu noddayo n'okola emyaka emirala emeka 3 era nawo n'okola wa anniversary kuba okukuma omuyimbi si kyangu naddala omuyimbi omukazi ebisoomooza bibaamu bingi n'atasobola mulikodingira luyimba amuwa amagezi n'atasobola mumupromotingira yadde oluyimba amuwa amagezi n'atasobola mufacilitatinga wanu show amuwa amagezi era bamanager abakuuma abayimbi abakazi abo mbakreditingenga n'amukuuma omwaka gumu 2 3 ne giggwako tumuwe ebimuli yakulaga nti waali ali content limuwe ebimuli anti omusajja baba abasajja balaba babereyo ebbali batawaanya abayimbi abane miliyoni ezi 5 ngagamba kati oni bwaba avudde zine 5 mu 1 atandikirako ne project emutegguka anti oluyimba olulungi lwa miliyoni mmeka 3 studio ennungi yakakadde ezo miliyoni 4 toyinaawo zigenze kati teekako kuola olunaku lw'okoze oluyimba ng'oli mu studio kuteekwa bbaaka abakuwerekeddeko abakuuma ku muyimbi abaddewo badirectors ng'awo n'owagwawo ebbiri kitegeeza omuwadde muwaze ne miliyoni 5 nti ojja kumalako ng'omuwaga n'oluyimba luvuddeyo alina bubeezi mu ssimu natandika kunoonya lujja lukube ku ttivi kyokka ssente zigenze nga miliyoni 6 ziweddewo nezikiwa bbeeyi kyekintu ekisinga okubeera ekyebbeeyi ennyo era mwe abamuteekamu ebintu bibiri bw'olaba ng'omusajja ng'abiwangaaliddemu n'asigala nga waali mumuwenga credit omupiira ne music ng'oli amanaginga tiimu ya mupiira amanaginga n'oli amanaginga muyimbi abo abantu babiri mbawe credit tomusanga nga naawe wantu n'omumanyiira abawa ddala so byebyo kojja ndoza lero tugenda kukoma wano naye nga kansooka ensaasire abantu bano wammanga ngenda kusooka okusaasira mutabani wange Levikson nti wawalampa omwera mannyo naye gunywerereko ngenda kusooka okusaasira mutabani wange Shakibu nti weetyabidde akabasa gwe weesimidde demotion mu laavuyo n'okkiriza n'ogenda n'oweepankira ku busajja obw'ekyawa kyawedda ne kakulabisa omukazi essaawa eno omwana tali mu ggwanga era ng'oyagala okukakasa nti mukazi wo si ye yasponsalinze tomuta
wadda we mudda naye kakugaa nti ngenzeeko eno ng'akalenzi kali tekali mu ggwanga yagenze kaceekinga mukyola bula Shakibu ndabula Shakibu tota mukazi ne bw'aba agenda kufuka muwerekere kati obunkenke bwoliko ne bw'aba agenda mmanju muwerekere lwakumukuba bikondi ye oli omukazi ayagala ba champiyoni ayagala bakabi kati ate gwe watulaze nti oli feeriya ate ekyo kyalumu ekyomukuba agenda kuba champion olunaku olulala omukazi lwe weegasse n'omusajja amazzi ne gabula nga gwe mulundi ogusoosa ayinza obutadda ati omukazi oyo mukalu aba ne banaakutenda amazzi yakuyinako kiri ekifaananyi ky'obukalu kyasigaza kati enkya Shakibu ne banaakuba abantu 5 kali ak'okuba nga baamulijjudde tekagenda kuva tebakubye mukubi baamulijjudde buli jjuuzi nze kojja kitonsa abantu kubya kitonsa baagala nnyo abantu bange abali ebweru w'eggwanga nabaga tukola delivery abali e Canada tukola delivery abali e US America London Qatar Dubai tukola delivery ka package weekali akabaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi nabaga nti nabakolera ka Vimen extra terera nkwase ako kasitokanywa mukazi abeera hoteli nsonga lwaki ogenda mulingi okukakasa gwe kanywe kakasiza wali ko kasitokanywa teweetaaga genda kukubagana bikonde n'abantu kukakasa nti oli champion ogenda kufuuka champion mu kisenge ekyo ng'omukyalo oyo yakuwadde credit oyo ayagala oyagala okukakasa nti osobola okuba abantu n'oba waggulu so jangu okanyweko kadozi weekali katono nnyo amatondo 15 ku mazzi agabuguma n'okanywako nammwe abaana ab'obuwala toyagala kweteeka ku mbeera simanyira yavu feelings zigenze waliwo ka natural v extra ako weekali olukateekako mazzi gatandikirawo nze kojja kitonsa n'endwadde endala weeziri abaami abakozesako masturbation abaagala okwongera ku sayizi mujje buli kimu tukikwasaganye bulungi nnyo mbaagala nnyo kale tukwebaza kojja kitonsa abamwagala mu munoonyeeko wano e Makindye eno plaza bagita bata Golden Plaza wano e Makindye nge wa Haji Aruna Mbiro oba ku H&M oba kumpi ne Parklast ojja kuba nga ofuna kojja kitonsa ate ajja kuba nga abongera ne details ne namba ze mu video eno tuzibateera mu olaba kojja kitonsa ye namba y'essimu yokoso okuba nga oyita n'oba nga omufuna enamba esembayo wansi ddala ye yange mukala enjeru awo ba esembyayo 85 oba 0788501285 ye namba yange y'essimu osobola okuba nga onkubirako ku details ez'edduwa ya maama wange jendi mu kuteekateeka egenda okubeerayo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno gwennyini ojja kubalwa Sande omanyi nga wenteekateeka ngira nenfunamu ekisujja tosobola ku actually oba weetaaga ne break enno nnene ogenda n'oteekateeka ogenda nga wenyamidde ng'ofuna omusujja empewo ng'ejja nnyingi naye nga bannange mwenna abali mu media abali mu mainstream abali eno ku social media ffenna tukwatireko olujja nange ssebo wendi era njagala kutula mu budget neeyame nze ndi mukadde wa kkanisa sijja kweyamira ku kamera naye nga bwekimanyi bulungi nnyo nti sisobola kuvaawo sisobola kuvaawo nja kutunula wano mu budget nadde njiyisaamu jjo nga njitunulatunulamuko maye oli ayinza oga nti njiyisaamu amaaso nedda nabadde njitunulatunulamuko naye nabawa wennaagwa ngambe nti alujja ebbaasa eno nze wensobodde wosobola otiikinga akabokisi kale bambi akuume tujja kuba nga tuddingana mu vidiyo endala kati bwetuli nnyo obulamu bwebwo byonna bibeeramu naye tulina okusigala nga tulumba kyenasinga okukkiriza nti bw'obeerako kyokola tekiyamba omubiri gwo n'obwongo bwo ate wembeera ewaka kiba kimpisa bubi nnyo so nsaba Katonda abakuume tujja kuba nga tusisinkana